Obulamu buli butya obwange yesa butambu followinga bulinga bwa kasajja nze yerese gwanvuze nedda gamba nti parkinze bweru by the way baganda nendoza litugentujira abantu nedda totuloto ukawa ate nedda waliwo ebintu mbalawo bituuka ekiseera muntu nokkiriza congratulations tugenda giraga abantu si ya banja yesebo bantu bali kumoroka za banja bakuliriza kuba nange eye banja yali sijja gisobola okategedde by the way nze kakala muliro lomondo wange wano bintu ebimu amina ine ebintu ebimu byano byenkuyi era bwembeere wange bwengadda dot seno negaana nga njija kukaza nnyoko nga njija yemu nga ntuzaawo ekisomozo kino sebo kya Toyota wamala Toyota ino ba Toyota yesebo wamala wamalira XB mu myaka eti ebiri Katonda inenge gyatubeerako fa abantu fe wetyo Katonda inenge gyatubeerako lwaki abantu abamu babini bawangula sirwa nsonga nti baba bagezi abantu singa twali bagezi singa twalemera mu ssomero abantu abo bamu bawangula olwa behind olwa abantu abalaba bali behind kakala musokuba mu bulamu ngo ina baganda bo batata bato tutudde yohitaga okuyamba milioni 3 nze mbulamu bwasire muganda wange ayinza kumpona milioni 2 mbulamu nebe mandwadde ekibumba nga ndi mulago baga milioni 8 nina kutunda bye nina ostegedde teriyo muganda wange ayinza kuweza milioni 8 kwa account simuina. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu ebiri ku esatu wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kufe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linka eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. nze Kakalamu The Answer na kansweti no mutambula bungi kansweti no bulamu mutambula bulungi nnyo tusinzira waneeno mu Kamuli tusinzira waneeno mu Canada okubate nga tubatuukako ne Uncle Bean gwe tubeera naye eno ani yabadambuuza ani yadakumbuuzaako Sula kameta Sula kola ku radio sima owagundi takamalirako apatoka twali tukwana naye wolokoso mutegeddo ndakumbuuzaako nangamba ye bana Uncle Bean ali atya siyo yalina omutwe gwakona sebo njagala nnyo omuntu mukulu musajja muwanvu abakuwadde respect yo osigaze respect ye naye kale musigire omuntu ekifaananyi Sula Senyonga akola ku simu muwanvu nkubuuzizaako nnyo muganda wange ekiwalata kiri mu kujjamu mpolampola ekya Sula kale weyanjule kiyogera tandika oyanjule nedda yogera kati ofunye entondo nze abantu bange tebabakuba kwe batyo simukubye by the Sula monange mwagala nnyo yo musajja naye nimadde musigira abantu ekifaananyi kubanga omuntu asobola omusanga ku mukolo nga tamutegedde siyo mu yakolanga n'emira byange nakati akyakola nange mugubira ssebo yo wato akyakola so tukubuuzizaako nnyo bwana Sula njagala okubate nga ekikulu onzijeeyo dayo kyona kyekiri dayo Katonda yamanyi
anyway kati obokyayo bwokolanga n'okusimba obokyayo ko kantu oba ongamba basindikirayo ko Christmas iyo weekend genda oyagale muka enkoko yiyo nako zino ngaba nnyo magezi sinkalu omanyi kankugulireko ekintu kyotanategera bbi ennaku zino omuntu agaba amagezi teetaga kubeera nga akuze nnyo banga alina kyatuuseeko ekiri awo olikirya life experience ekuleetera okunyonyola omuntu n'ategeera nze ennaku zino omuntu waba neetaaga ng'ayagala okumuwa amagezi agamujja ku ddaala eddala omuteeka ku ddala ngalinda wanene waliwo kampani epangisa sound bagita Longan Makweni Longan Makweni ni Makweni bobo olina kati fe abateekeko ebivulu ogenda n'opangisa sound mbakuwa ebidongo $4 kati bakugamba oyitwalawa kati bakugamba bitwala wa address kati bagiteekamu benyini bebaleeta ne setting babikuwa kati bagiteekamu address balaba ekifo kati balaba ku kifo era ne bagenda ongera ku internet ne bagamba kituuza abantu bameka kifaanana kitya ne bagamba eyo base gireke ejja ssuula ekifo eno base gyoba otwala nafu ejja okukolera ekitegeeza bino bakwesiza ne bakuwa ebyuma n'ogenda nabyo yesebo nebiba bifudde olaba Uganda tesobola kukola nebiba bifudde bo biba bikanika tofaayo noba obyokya insurance ebeerako byonna byabwe gojja noga nti njagala emizi anti buli muzindalo sente zaagwo tibuli muzindalo $3 ozo kile kye tugende kati mpapa tumagezi kakati wali wasala funa magezi kati njija ku magezi gogaba kati sound yo balaba ekifo omuteeka gamba sound no goyagala wewo sente zirina nezijja sula ekifo kati jagaba amagezi kapasite y'omuntu jibbi era bajjako gasobola simpaka gwejjako gasobola noga nti gano genneetaaga so anyway obulamu buli butya obwange yesa bufollowinga bulinga bwa kasajja nange oluusi bagati tabimiininga kasajja kati oyinza okwewesibako nga nawe obulamu bweyagala bugira buzibu bwakasajja naye nga tabumiininga obulamu ntambula bwenkesezza bwobala nembala baganda bange abali mu wano Canada abali mu USA abali mu Germany abali mu Denmark abali mu European countries zonna gye musinze okukwata mutulaba ndalo bategeezaako nti natandika okulaba engeri gye nyinza okuba ate nga wansetinze tugenda kukola osula busuuzi busimu nze tewali yali azzeeko wano n'asula ebintu kati okakasiza olayira okufiira mu kisoko kyagonya togenda kwetiyula mpedde taata togenda kwetiyula kisizeka kwetiyula tekiri mu insurance anti ebintu bya protocol kati ebintu bebe nebya protocol kati esaazi zino omuntu nabo okuyita kakalamu oyinza n'omusuubinga linnya lyange eri mu insurance business obulamu bwonna buteeka mu business by the way kikulu nnyo naye business gyenjogerako ndowooza naye wagirugiranzeeko by the way wagirangako n'ogitegeera so ebaddewo for long time kati nina obuzibu n'abantu abamu bakugamba bagenda kubbira bwereere ebyo ebintu bibbi nnyo abantu bangi but to be honest with you guys kino ekintu sinza yakitandika sinza akitandise kiggala era sinza agenda kiggala business nkisanzeewo nze ate ojjagirekawo era ndagirekawo ate baddewo for over 51 years kati tuli ku chain nti oyinza okubanga bambi chain eyo gye twogerako eyatuleetera business eyo naffe gitegeerako oba nebbinyo girangako biki ebyo nti gwe teyakutuukako kati ng'ate ffe bambi eyo chain yamaana etutuukako kati kyova olaba chain ejja bweti tomanya eyinza okubeera nga esololizo neetinga naawe singa oteekinga obudde n'omanya n'ogamba kandabe kiki kye bakola bantu bannyo bantuukiridde ne basooka badduka ne bagenda ne bakebera kozi n'abamu abaagala okutestinga okumanya ono bagenda mu bba batya nabo gye bali asooka ateekamuuko naye engeri gy'omanya ti system yeebe ku notifyinga nti omuntu agenzeeyo mbatuukirira ne mbagamba wawo otategedde literally you are not alone into this business
taking a step by step buli kimu kyokola oba okimanyi lwaki okikola era tewali ogenda kera ku makya ne bakuggyako ssente ezo nga tomanyi lwaki bazikuggyeko nti eri video based nti buli kimu kyogendako buli step gyogendako oba ogendako eno nodda kweri paka bootukisa n'ogamba nti okay kati am good to go wabeerawo ne 149 USD ezo sente bwoziteekayo zikuyambako okutegeera business kika kyeno bantu kika kyabakola business eno ngifunamu ntya ngitandika ntya company kyeno gye bakola nayo franchise ebaddewo bbanga kiritulale n'okola due diligence yo nga ng'omuntu nga end goal ebeera yakubeera ng'okola kye bayita franchise online business oba franchise nga ogezaako okukwata okola informed decision rather so chikutwalira obudde oba owulira nga otuukayo munda eyo n'okebera ebintu ebyo nga tolize notinga nabyo osaba busabi sente ezo 140 ne bazikuddizanga bwozitaddemu in case nga teyagala gera business nayo ogamba bugambye I'm not interested but oba oli interested then tukubulya step eddako nga bwegezaako okubatenga etambula community erimu abantu almost 250,000 people abantu 25,000 zewena gitandikiramu genda okukawula nabo so bulinaku babeera beeyongera give a try tomanya kizo kukolera genda ku website eyo www.g-vyepena.com oba onkubire ku simu yange oba totegedde ngenda soda bunyo okupatenga okutegezaako n'okuyamba muganda wange waliwo omuntu atamanyi nti Canada nimba nze nzikiriza twakite tukiteeka bwe tuti kati kola bwoti nze ekifaananyi kino kirina ku memories zange nnyingi oba yasaagala okijjewo kati abo nedda entebe yasembedde emabega nze sirina muntu yerezeko neyitiibulanga katonda kiri ate njagala okomewo naye ziwa oli wakwetiibulanga bwoti kana mojja ne bekiyatiko ojja kugula ekiro olina sente bwatalina mukazi sente oziteekawo kiganye tonjasiriza ekifaananyi wakiri ntaviireko maawo naye nga kitekyatise byabosika b'abaana nina bibiina ekirala kikino nina ekifaananyi kyange kirabika bulungi okusinga kino byonna birungi ebibi tewabireeta so bannanga abantu abali e Canada mwenda 27/6 mumbeererewo mujje naye next year nsuubiza bannayuganda bali e Canada next year ngenda bategekera ekintu ekisinga next year but guno kino kigula lugi next year mu summer ngenda bakolera show etabangako Canada ngenda bakolera festival ng'eriko abayimbi 6 ng'ate bannayuganda okay onojja ononyamba nojja mu summer si kino tojja kujja yamba ekya festival yange onojja ogera kitegeekawo ndi mufuna tuli mu kuorganizinga ewantu ewagazi ennyo ekolenga festival nga bwolaba nti no nga bwolaba eno gundi bata Caribbean Gold Festival wezo kati twakole Afro Festival ezo yakola kitunga kinene kati mu bufunze bini kati otanso tegera emitendero omuntu gyayita mufuna visa muyimbi najja kwa kayita of course why not olaba obeera ewantu obeera mu kibira olina making sure otegeera kabaka w'ekibira kati otuula wansi n'ogamba pepa wakabamukola bwe bati omuntu n'agifuna nayo kati ani gw'otunuulidde mu kusoma era ijja kitaka n'aba akyaliko kwali tavaako music anti kati tulina abantu tulina music bubblegum music ne music abantu gwe baagala era ijja kitaka takuba music aliko era njika music we ava mu lubuto kati watandise okwogerezeganya naye ogenda muliita bagenda kundoga bagenda kuddukayo anti bapromotana kati bagenda kuddukayo era tebagenda okuzza bagenda kuddukayo tutosokola naye ekirungi oba okiwugidde oyo refugi tojja kutomesa bogera atijjukira bannaku omuntu yenna omutima omubi aba munnaku okay anyway leero no ekikundeesezza tuli mu kalulu nze yereese gwanvuze nedda gamba nti mpakinze bweru by the way baganda nendoza nitugenda tugira bantu nedda totulotuukaawo ate nedda waliwo ebintu ebimalawo bituuka ekiseera muntu n'okkiriza bane tulina okukkiriza ekiro olaba wanterako message nonga bintu nina okukola ku Saturday nina ekyo kyenali ndowoozaako kyenina okukugamba kiŋŋamba omanyi omwana gwe wajja naye ku nnyonyi gwe to believing nti ayinza otambula n'ayitawo akusinga oba obulungi omusinga ekintu eki olina empapula
kati naze nkirowooza okusinza nze bwe mulaba ne bwali kati kati abatamuliranye n'abatamulaba tebamanyi kyakola ki kyaliko I swear tali wano tali talimu yakugamba akakasa oba newe enkyalayo abeera luddawo abeera bisi kati ogendayo bisi n'okyala kati bwe twasinkana nga tuli mu kyemisana bwe tuti ekintu ekyasooka okunjira mu bwongo gwe nengamba omuntu ono kakalamu yamutwanjulira leke nga bwega nti ompresent nze mu bwongo bw'omuntu kati nze kyankwata kiri ate omwana oyo namuwaako omulimu mu beekeeri nati kyaliwo kiti omwana oyo lwaki namubanjulira twajja nga tuyingira nze ntandika mutegeera Belgium nga andiko wenzira wadda nga bali abandika ku kisawe ky'ennyonyi mbubini bino ze bwambeerako ennyo ekituuka Belgium batubuuza muddawa nangamba sooka onjogerereyo namugamba naye kati wano ebituuse bikalubye ofunda Julius kakala mulindako budde bwonna omuntu akuta kituufu twalina Julius nga andeeta yangamba bini tutuuse Canada kati yena apotera Canada naye sirinaawo bagezi wonna tweyawule nengamba ate gwe wandeese kakati munnange omwana ekituuka Belgium batuyita omukuoma nga makakalamu nti sooka onjogerereyo wallahi yali tamanyi luzungu ndowooza nga tamanyi looza na kusoma mu mutima nengamba yali akola mu lufula kati twali Belgium awo omanyi Katonda ayina engeri gyakolamu ebintu tebamulwako nnyo nayogera nga tweyongerayo tebamulwako naye nasala nenga nze no namulekawo awo nenga bakati agenda kwogera kimu kama Katonda wano bakomando ndowooza bantudde bwenti ku kameeza nga atudde otuuse nti mutima nengana yono mwana oba nnimba bulimbi amanyi oluzungu tutuuka e Montreal tuyingira bali bateekako bwe bati awo bunkeke buugi passport yokusikaninga wenateeramu nti nina emundu nina enjaga biki nasoka nteekayo passport nga njivunze bwe nti erode timbikule Julius tayagala kulaga nti tuli baka bikola pale nebikulaga kati sonseka bana yabatulaba waliwo wano ekyuma machine wosako airport ziniza wano nalaba abeganda nga mugamba kati airport etunulanga mu muntu ye Uganda ayi tenaba otuuka wano oyina ekyuma kyoyingiza mu boti passport n'otandika okudikira yinga buli kimu kyolina kyokakasa kyozze nakyo ebipoolimu ebibeera omwo awe najuliza kati ngange esinga kati nze nalaba gani nze ngamanyi nti oba otye mundu nanyiganga yes kati ngantebeza kati no yes I feel it ntukali omusajja ngamba abimbuuza ngamba you taking this one nakakola ati nakasazaamu jangu natwala yeke nyini eri nanga kati akunyonyola boyogera natwala ku migration board yeri wasemba Jumwe walwa soka no mukalabirwamu na asembayo kati ngendo okuvaawo ndaba bali baddeno bampa kapapula nga gweddeno buli kimu ne bakinjisa ku kisaniya ku kibati awo ku kimeza akasawo kirungi najja naye sawe ne bakinjisa balabe mundu zenze nazo nembaga problems English ate wali butuufu kubanga oyo muwala mututuuka emuntu yo atandika teekayo nteekamu ngamba kati wano nyigeti nimunga gundi wano wetutuuse kati birabika bikalubiye obuulira abuuza gwe nawe ni kama we naye kati izolede enzo oluzungu ndukola ki olumanyi naye ekyokukola oba tokimanyi nkimanyi naye okulagirira omuntu omulala kubajjukira wali bakulaga obongo mindset gyobeera nayo jukiro nabeno bojja nabo obeegaaye nti onaye gwomanyiyo natulidda kale ate otandika okugira empekera kati oba okugamba kanyumya ku mashini yange eno gyentunulidde yempisa wano nyiga nga bangamba kati wano nyiga wakosi yamombe yeboyo bwase naye omuwala we bwebandaba
omwana gwe nasanga ku kisaawe nga nzija nga bamubuuza where are you going naga nti nayogerayo naga what are you doing to kiki ogenda okukola naga nti Bobi Wine nasanyala naye nga alina bana emabega tiimu jazze nayo gyayogera ye presenter waabwe like yabapresenti nze nti azze ne gurupu kati yalimu ayogera bamubuuza what are meaning Bobi Wine Kyagulanyi kumba ajja ku conference ya NUP ate ntuula wani ambuuza biini gye baleko naawe ziba ne biini mugamba I don't understand Luganda please nadda mu Luganda kati biini tewali Luganda please leave me alone kusaawa oyo bambi weegaana buli omu era omuwala nange yagezaako nnyo okuneeteekako kati jjukira muntu yeeyina egyokukolera passport biki ebiwaggulu eri ku kalina gye mukkirira wansi olina okukkirira wansi kati nenzikirira wansi bwenti ngamba nagenda otas muntu yosigenda ngayo kusaawa nenzikirira bwenti wansi nyingire n'endowooza eyo tasukkaho lwaki namubanjulira nze buli we natuuka nga ndaba asusseewo neyongera okukkiriza netukkirira bwe tuti bambi obulamu bwe butambula bulungi n'atuukawo naŋŋamba mba ndi awo nga ntuuse ku gundi ng'atuuse nemugamba oyiseewo otya naŋŋamba nasekaseka nemuga atuula wano asekaseka ate embeera ze ziragira ddala omuntu ali loko yeah of course era nange bwenti we nakitunuuliranga kati ekyamala embiri mu gundi oluvannyuma nga tuvaawo awo twamalawo ebbanga awo e Montreal bwe tuvaawo twalina abantu bangi kube twali nabo mukuso abanayigana tukese abanayigana nga tutuweze mu butuufu nze simanyi yabulira nga tuvaawo oba yali agenze kukola ki ninga kati onaabuze ne Montreal nga tuvaayo katujjukira Montreal ovaayo olinya ojje ku Pearson e Toronto ennyonyi yaffe ejja ngendo tunatulaba nti omwana nga simulaba naye nga muganda nga waliwo olugendo otambulya ddala olugendo osaledde eno ddeeryo tuuka eri ennyonyi yaffe gye yali tukyalinda ennyonyi wayitawo eddakiika nga 3 yajja asikasika empale bw'ati nenengira benayirabo ne baŋŋamba mukwano gwo buuyo bwe yatuuka namugamba olaba muganda wange nti kootuuse wano mu bantu abagenda obonaabona mu Canada wano toliimu sikulabamu nangamba lwaki okiŋŋambye ku byoyiseemu byendabyeko tosobola kubonaabona nguzze wano bambi ali bulungi so I'm so happy ku lwekyo kyoliko n'ebirala bikole weyongere ate ali bulungi ndi musanyufu nti nina ekintu kyendaba mu muntu nekituukirira kuba era newe twali wano nga mulaba kuba wana yabeerawo okuba yamalawo kebbanga Toronto kugenda muwako n'omulimu mu Beki nga abeerawo era bwe namusanga ngaawo ojja kuwangula obulamu bwe bulungi I'm so happy for you n'emmotoka gyavuga nze gye neegomba yesibu ojja tuukayo nawe otolaba nawe eyo giresi gye ngenda olagako ku bantu congratulations eyo nga togiraganga ati nze ate kati lwaki ewange kiri surprise sina givuga bini I think ndowooza sometimes okukwata bubi kati nze nina ovuga emmotoka oyina ovuga emmotoka kakati nze obutaba na mmotoka yegundi gemawulire lwaki I'm a very hard working man tewali atakola tebakulimba tewali atakola okukola kyanje ekyo kyemwogera ebya hard working man ebyo I'm focused ebyo kakala atakola waliwo omuntu atuukiza omukolo participate n'omuntu ali omanyi invitation za conference kubeerako attendance participate speaker kitwale vote musajja buli muntu ali ku Bulaaya kuno akola waliwo yatuuka nakitegedde waliwo yatuuka nga ebirooto byali byakutuuka Bulaaya kati gwabamanya but everyone abeerawo n'engeri gy'abeerawo byanjawulo kakati lwaki okuba n'emmotoka surprise anyway tulabika ogenda kikwata bubi but nawe deep inside okimanyi nti kyenjogerako era sikyogera mu bubi si bubi I don't think nti okiwulira nti muli mugolooza nkyogera bubi era nokutinga nkikongulagiretinga mu bubi era tuba twogera mu bantu era bwe wakubira ng'ogenda okugula era nali omukunze netwegayidinga so literally bwe gamba nti ati oyinza teekayo emmotoka abantu bagambe nti tifini neweeba tifini
naye ogirina n'okuvugira obuvugizi ku nguudo za wano nalwo tabu va mu bugulu olwo ensanga nagamba tiffin yo tekamu enva n'emmere nedda n'okugivugira obuvugizi wano n'ogikwata driving license nawo si tabu n'omalako omwezi gumu 2-3 nga tokoze yadde accident yadde okuwa ticket ekyo nakyo kirabanga ekyokusanga that's achievement cause ebyo byonna byonna obiyiseemu saawa okitegeera so congratulations tugenda giraga abantu si ya banja yesebo bantu bali kumoroka za banja bakuliriza kuba nange ey'ebbanja yali sijja gisobola okategedde by the way nze kakala muliro lomondo wange wano bintu ebimu amina kasitotuuka ine ebintu ebimu byano byenkuyi era bwembeera ewange bwengadda dot seno neegaana nga njija kukaza nnyoko nga njijayo nga ntuzaawo nga kati wano mpiseewo nti nga njijayo ku magezi ga kalamu ensajja tugondera yatugondera ejja kwongerera ddala tugondera ejja kuyeba ate oba ngambe n'omwana ono nti tamaze wona koto akamalawo kati emyaka 2 bambi alina yaguze n'ennyu oba yagiguze oba bagamba ennyumba zikusiba simaye bakusiba myaka 6 ekikulu mu byonna agiguze wona amala emyaka 7 nga tonnabajjugula obulamu bwalimu ekyamazima kale Katonda alina ebintu bisiwe yandibadde yasetuka wano n'akyusa province bana yamuwulira naye era lwakuba kyali kigenda kuwangula ekiwala kyali kikalaba Katonda alina engeri gyatubeerako fe abantu ffe bwetyo Katonda alina engeri gyatubeerako lwaki abantu abamu babbiini bawangula si lwa nsonga nti baba bagezi abantu singa twali bagezi singa twalemera mu ssomero abantu abo bamu bawangula olwa behind olw'abantu abalala bali behind tikakala muso kubanga wasoma ng'olina amagezi ng'omanyi oluzungu ngera buli accent kati budde bwabwe buli kumacha nnyumba akale kwebase ziri sawa ziba sawa mikewa batuli sawa 3 emabega sawa zabe zezi sawa zabe zezi za California nzimanyi batuli mabega sawa 3 kati abantu abo batu bawangule olwansonga kati wabe ziri sawa 6 azukusi olwa atubuzeeko omwana ono ballange alimoli alimweri simu kati wakwana mukwane oba mukwano gwo mukwano gwange ogenda eno sulayo ngenda okukyalayo just kandete simu eno okubireko ate gwe nje ndikodinza atujja kuddamu tulikodinge ne kansekenke nyizo kuba sagira ku bana nze kasejja balimba ono ye surprise ate bambi bamuyitani anti abantu abamu kali toyogera abantu abamu bali naye yesali kwata naye na breathingira mu mwana oyo yandagako takwata ndozo wulira takwata ali busy ali ku mulimu kampula genkoko ze harunda n'olundi wako nzira ewe zize enkoko wekyo gyo Canada dole ku nkoko ndambula tezitambula nga oli alunda nzira kati omuyise mu kivulu tagenda kujja naye yampaddeyo sente mpaddeyo 5 byange nawe koze ogenda kungulira microphone kikunyiziza ekyokungulira kubanga ngenda kugulira buguliza microphone buzokka wadde yanyongereko n'enkalu ni oluseke nga luba lususi ekirabo ky'omwaka kituuse so by the way ndese ekintu ekyo oli mutuufu nnyo kireeta kubanga nze obwongo bange bwonna bwalowooza kakalaamu omuntu gwe yapulizentinga ge mazima ate nawe bali kireeta mbadde simanyi bambi alina achievement namusangako ate mu myaka ebbanga ettono kubanga twajja naye era alina ebintu bingi kati byangayidinga nga ye ate omuntu nanga bini wano edimu era wano kola bwoti wano ate nendabanga kituufu nkugambye oyo era kyobola abantu abamu abava wano ne bagenda waliwo gayi gwe nali ndabawo using agamba nti waliwo ndowooza bagiyita batya
waliwo movement etambule enafuye ebintu abantu bawa temuli makulu Bulaaya lelele Bulaaya banange tukirize tugaane tugezeeko like okunoonya essaako yo gy'owulira enakugattako enakuweebembe nze nga akatona mugulu kakulageko wano nze nali simanyi abantu basobola okukola this kind of money a month okitegeera naye ebiseera ebisinga zino sente meka zino 25 25 sizo wasi zino payment 25 mwezi ki 25 mwezi gwa mwenda nga 25 sizo a month okitegeera 25 nebiri kitundu no ndamukiri zero anti zinsumbuwa zero atunda organize 25 atunda organize abantu mconnectinga ku bagagga so ekikulu kiri kakala mconnectinga ku bagagga bugagga bunage kulabisiza nnyo taata mu bitatirinnya taata mukazi musajja owekitiibwa munnange taata munnange ogamba otya kwagala nnyo we understand I know but we appreciate God protect you and your family please please to abduct me no, not abduct for adopt me please adopt me please take me your home era naye ali eyo Vancouver mulekwa bakitatya mu luzungu amelonule mulekwa ndowozera anti naye nkutte bagala basi bitegeke naye anti omuntu ayafiirwako omuzadde wa mita bati orphans ame orphans please take me muli bangi tuli bangi ate twazaalwa omu mama yatuzaala 8 please take me your home. I appreciate you. Muna Uganda nayi. Asinda Uganda. Pola sew. My name is Uncle Bean. I'm a friend of the Seguya, Kakalam, the answer, Gerard. This is a good man. Tamira batasa kula good years. Ene uchimba kugamba anti there is a lot of things. Eziriwo, ezitambula. Atenze kinategedde kyenjagala okugamba ko muganda wange. Tetwajira ku mulembe mukyama ogwa era ya digital nti before 2020 aba after 2020 covid we yajja ya unlocking ebintu bingi digital space nekola ki nerabika tevola right now abantu abasinga abali e Uganda abantu abasinga abali e Uganda they are using the same space okulaba nkati nga gwe mulimu okitegedde nti ne wano oba ogenze ku ng'osazeewo n'ogamba nti njagala nshifting obwongo bwange mbujje mu kugamba wano tukolerera biiru wano bananga obulamu bwakwe bana depression balimba n'obujjawo no shiftinga your mindset neeva ku ekyo n'ogifeelinga ne mindset y'abantu abakimakinga kubanga algorithm ekuwa ekyo ky'osazeewo okulaba tugambe sawa zino sazeewo n'ogamba njagala kulaba abantu complaininga ku Bulaaya buli wona scrollinga nga bwoti bojja okulaba naye bwokera ku macha n'ogamba njagala kulaba ku bantu abali successful either n'osaba njagala kulaba ku Blacks njagala kulaba ku bazungu njagala kulaba abantu abakimakinze buli wona scrollinga nga bwoti kibajja okulaga jukira okola manifesting kati otandika okukiyingiza mu bwongo how can I do it kati n'ogamba bakikola batya abantu bawana abamu bakola ensobi nnyingi naye YouTube ate nebalaga nti ebawadde space y'okuddamu okukozesa ensobi zaabwe okola mu sente nina jjogga ibe nabadde ndaba ine emyaka 7-8 ng'agamba yagwa mu mabanja mangi yayinanga omukyala yabeera mu relationship 2 yagenda mwesooka n'ava mu marriage n'agenda mu ndala n'atula wansi nannyonnyola abantu young generation ensobi ze yakola naye ng'ogenda okukebera views eziri ku YouTube video emu my friend ngotunulira ngolaba abantu bali ego okuwuliriza n'okusoma n'okuyiga mu ensobi zo zikola kati oli wano omuntu omugamba adoptinga zesaganya kubeera ku YouTube umaze sanya kubeera mu kamera amaze sanya akola be kikujja kututula wansi n'onyonyola omuntu musiru ekintu aba musiru by the I'm so sorry for that yes omuntu yenna nsanganya abantu
nze ndi muwagizi wa Nuupu osanga muwagizi wa Nuupu naga Bini yogera ku kino nomuga tolina TikTok tolina YouTube amanyi saga nnyo kamera amanyi Bini fe batun nino bwana bange site ngo budana kwetu nine ebintu bingi ebintu binali ya Uganda nine ebintu gundi tolina kyoli gundi just awalaya oba wali mubbi gundi noba wali mubbi muntu kati mugambi tekyali akuyinza kuntujjo lwaki tutukira ku macho novaako ekikwano ogera osobola okulabira katusaku manyize family yange gye nali nvaawo omanyize kati sebo fe tufa kwe tugiyimirira so bambi buli kintu kati ono ayina ono B wobanga oyina oyagala okumubuuza mukwano gwo engeri gye yakikola byonna byakola wali ali accessible solo kunonyako obo oyagala kunoonya abantu abalala bakola ebirala sakoze wano ekirungi kyakubulaaya buli kyoyagala we access everything nga n'omukisa gwe wegujja oli wadde mboga nti kanywe enjaga era ojja ginywa nze ngamba osobola ginywa kanywe enjaga kanywe omwenge ngusulengamu okitegedde osobola okugufuna ate nga gwa layisi n'okusula ng'ofunyeewo osobola okukeeranga ku makyanga pekyeke olujja n'oyingira ebbaala ate nakyo kisoboka ng'ogenda n'okukola naye ng'onywa kati buli kyoyagala wano weekiri so no tutandise bwetu badde simena gundi gyegenda komenkereza naye at least ekyo nase nkirowooza by the way najala kutozako amawulire amalungi naye nkwagaliza birungi byo yenna akana kuba nyasaye addi ogenda olw'ensonga b'enganda munnange basaba bantu oyo n'abantu betwajja nabo ku kisaawe nina n'omulala gwe nasanga ali nayagala eyo namwesanga nga tuli mu bizinesi yenu omusajja muwala twajja naye naye oli omuwala naye nali njogera ne Dorothy omukwano gwaffe nimugamba omwana ono gwompereza nga ninga amumanyi nagamba muwala ki naye ono omwana ali mu bizinesi eno nagamba lwaki nina akawala ketwayiranako nga kamagufu naye mu mutima gwange nendaba adde nagattagatta alinga yali atuuse walinga yali agatta ebintu ng'agatta ng'alina already gwayogera naye ng'ali speed agatta kino agatta kiri najja n'abaana babiri nga era we nabagamba nti tebajja lemererwa era tebannaba kati oyo omwana ye yagera n'akola amakanda nayagala she's doing well from nowhere nsimaina gye yasanga business eno era namubuuza ne mugamba nga kitwalira abantu okola disi gwe kiki naga aje nati nagatta nenyane mayizo business etambula etya simbi nakamu ndange no ndi mukujja of course ate kati go in access ne Dorothy you can kikutwalira obudde noyiga nze yanjigiriza buli kimu yana tosa kigira mu naku wabamu twamala ebbanga ku kyenkulazeeko ekyo kyekimu ku ekyo twamala ebbanga nze naye ndake nga nyinyonyola ate akunyonyola bulungi nanyinyonyola ate omuntu akunyonyola mu lulimi lwo yakitegeerekera okwata oba obutayiga kati ezimu ku ezo sente zenkulaze bebamu kwabo doing well nice anyway byebyo muganda wange kati eno yoka ebeere yokka na emotoka ngenda kugikwata lazima yadde empewo nyingi wabweru netugenda giragako ku bantu congratulations nenge eddugala tewali tabu kasita motoka n'ekirala ogikwata n'ogivuga n'ogisaako mu kibuga muno banaye ekisomozo kiki kino kisebo kya Toyota wamala Toyota eno eba Toyota yesebo wamala wamalira XB mu myaka eki ebiri so baganda bange achievement y'amaanyi 100% nze kyentunuulira kiri kimu okuvugira obuvugizi wano by the way nze Canada wano tansaze lwaki Canada nze abadde akyandi bulungi atajja kubeerera kubanga nze waliwo abantu abangamba nina abantu benda be Uganda ekyamazima nga ndaba balinga abandeka mu bulamu bwe balaga naye bwe ntula kuba nange nfuna ebinsomooza ntula olumu obulamu nga buganye mwoyo najja nga Bini okakasa mwana wo gy'asomera gye yali asomera ng'oli Uganda ekyo kyokka okitegedde okakasa bw'oba n'omukola ewaka okakasa
sente zo contributing as wali contributing yeah nenchita yeah ochitegede yeah of course nso obanga nali sitengo mwana asomera mitwalo 8 esazi donga nza gamba international school esijagadde njagalene ochitegede so ebintu bingi mukama byatuwadde abo ngabira bichajja nokubera omukalabakala babini kubanga obotu nulidde engeri gyogezezzaako okwegattagatta n'okweconnectinga wonna wosobodde okweconnectinga tekimala gakoleka muntu nga tasazeewo kubeera ekyo kyalina bbeera because olaba n'egyo emirimu interview ziggwa abantu bazikubira ddala wano ekyo kyo nkikubuulira omuntu nagira n'asoma n'emyaka egi oba egi n'avaayo n'afuna diploma oba degree n'atuuka mu interview eddakiika 3 n'emulema okitegedde kati biini gweobanga osobola okugenda ku interview oba ogiyise oba togiyise but with God's grace n'ogera n'okola omulimu ekyo nakyo kitwalenga ki achievement because waliwo abagenda ebyaddala abantu bangi waliwo wano omukutu bagwita Reddit gulinga Facebook bw'ogugendako ojja kulaba abantu beboogera my husband ayina simanyi BBA ayina simanyi biki credentials nyinyi ez'okusoma ze basomi anoonyeza emirimu gimubuzi myaka 2 myaka emeka who are you akera ku machango oli confirmed ina gyolaga eyo nayo ki achievement nyina mkwano gwange twatukola nangamba nasindika application resume 12 I mean resume 2 simanyi meka nefuna mu interview eti kati gwani asindika nogera ne bagi receiving anokola so twebaza mukama byonna era buli kimu kyoyitamu tewali atabiyita buli omu atuula wansi n'afuna mbadde nsaba omuntu nga bulaya bw'aba akulemye kubanga enenso giraba rotatinga oshegedde osobola okudduka ng'omusana ogulese wano n'odduka wali ate negukusanga oba n'odduka ekizikiza ati wali n'osangawo muki omuntu yenna afunidde obuzibu ku Bulaaya ne Uganda gye bali kubanga enamba esaba visa e Uganda okuvaayo nnyingi okitegedde n'oba tudde mu inbox yo saawa zino ya TikTok bangi bini njagala kuyita mu Uganda nga bw'okimanyi okitegedde so nze ngamba omuntu yenna ku Bulaaya focus nga kyoyagala wano biruzi weziri n'ebintu bikuyamba ne Uganda era nazo zezi ate wano ebikuyamba bwenga kanti nsasula essimu e Uganda okakasa nalinso okukwata essimu ya miliyoni 4 okitegedde ogisasula n'okuba paka omwezi guli katugeze nga njiguze looni pulani nga buli mwezi nteeka $5 z'emitwalo 10 okitegedde e Uganda waliwo omuntu asobola okugula essimu nga akisasula emitwalo 10 buli mwezi webali naye batono ku gundi yange ku capacity yange ne gundi stage yange gye nalimu e Uganda okuvuga boda ne kubeera ku William okuyiriba naye so akuteeka simu ya miliyoni 5 mu nsawo wano nkyagala kuba wano waliwo n'essimu ez'emitwalo 2 of course $10 $2 ningamba nze njagala Samsung 25 Ultra okitegedde nze ku Samsung kwotonjija okitegera nze kwotonjija kati boba osaze botajagala kwata akasimu akalala yino najugula cash $2 okitegedde kati njisasula ki kiza biru za wano omuntu yenna gwasalawo zibeeramu wano ogatteko sokendezo okola osasuleka ennyumba osasuleka amazzi teweebake e Uganda obadde osulamu ki mu kkubo genda mu shelter wenategeera nti wano nze nali simanyi nti ndibeerako olunaku lumu nembeera nga ndi homeless bukyambeerawo kubanga e Uganda nali neebaka weebale nnyo kati wano we najja ne Uganda osasula amazzi ate Uganda amasanze gagendera ne bagakusasuza okitegeera ate neze gundi ebadde point ebadde ntono nnyo oba yagala tetuganye nti okufiringa down wano kiri kya buntu buli omu akifiringa nga bw'oli e Uganda nze kyekugambye ng'oyagala okwewala okubeera drained okubeera nga waliwo kibayita okunyunyunta nga kikumalawo shifting obwongo bwo bujje kuba complaininga oteeke kuba achievement naye mwennyini ononyengayo small goals oba achievements z'ofunye gwe z'owulira nti zino olaba kano nkafunye n'oba ogenze ku interview ne bakuddamu
no otandise ku mulimu gwo ogusooka no like achievements buli kofuna nekaba katono appreciate it kasime kigenda kuyamba okubuildinga resilience nkola weekomyewo abantu abamu otherwise una shifting obongo obukumize nga kuba complaining nga bokaboka wote kajoffa ejja kunyiga ejja nakubeerera mbi bantu banyo bakulaga obulamu batali buli olaba abantu ababi bokka ofuuka mubi exactly waliwo president kyagambye waliwo omwana yaddamu kwata live namugamba president byonna byebakuyisizza mu matero lwaki oli mu kusanyuka nagamba nti wacho yangu amangu omuntu waya kachikukola no enkera noddamu okulango osanyusa president yagambye gwasalawo bino ebintu gwasalawo okutwala kyoyakola ki kyoyagala uli wadde mu kubeera nga oli munyiivu li kaseera nze dda nayinanga obusungu ku bantu naye kati ngenda n'omuntu nakola ekintu negamba si kyenneetaaga kubanga bwakikoze tekinkosezza tekinjigyeko kino era tekigenda kunnyongerako netimigo nentambula n'obulamu mu reality nazaalibwa 1997 naye mu documenti zange mutandika obulamu nga bumanyi site nateekako 1995 so fakati myaka kweje ebiri waliwo gwosinga considering ogwa 1995 oba 1997 what I mean gwosinga okuwuliramu emirembe noga kangende neggulu noba sigulira mirembe kati nze twa 1995 ku lwansonga ndoza natandika okufuna documenti zange 2012 so mu bufunze 95 bwe n'emyaka 20 kiwulikika kitya okubeera n'emyaka 29 era kigambo ki kyoyinza okugamba abaana bali mu myaka gyo buli lunaku muntu shiftinga kikyentegeeza makono manyi wali wano makko nakolako naye ku HTV nga ne mutwala mu karaoke nga twesiga ebintu noyambala ebigomesi nokola ki natuuka ekiseera nga sikyasoba bikola ki nga ate nnima ku katumwa nenva ku bwakatumwa nembeera ku mwogezi w'emikolo okitegedde obulamu bwo bwonna bw'otoshiftinga that is a problem nti kakalamu nze nsobola okubeera ku live ya TikTok nga kuliko omuntu ayisako ekigambo ekinene ate awo navaawo kala musinza kukola video nga nvuma omuntu tolinga kino sobola naye ate naliko stage eyo okitegedde kyo oshiftinga buli mwaka gwonna ogujja mbulamu omwaka gukkako okushiftinga bw'olemerayo kibi kyusa minds twakula twegomba masimu ga bbeeyi nintuka ekisira ngamba essimu is nothing kukuba bukubiki simu kati ntunuula ne ngamba singa nva mu bulamu bw'ensi Harry mulekalaki singa nva mu bulamu bw'ensi abaana bano bemperera ani abawerera basobola okufuna but bayinza okusafaringa okufuna okutuuka kuki ku ddaala eri buli mwaka gwonna oguyitawo mu bulamu oshiftinga ku mpaka noga gwano neerimba kino nkitadde n'oba oyenda oga kireke tokyalina kyokyanoonya obulamu kyusa nze omukulembeze wange Kyagulanyi muyigirako bingi nnyo naffe era naye bimuyigirako buli wentuula wange simwagala bwagazi but obulamu bwe bubadde inspiration akyusa Kyagulanyi nga yagenze mu baana abageto bwagenda mu bantu abamatayi aba presenting shifting obulamu bwo buli lunaku bintu ki byobeera ng'otudde mu motoka yeeyo ng'otambula byotera owuliriza era biki byoba olowooza buli bobeera ku luguudo ndowooza nnyo ku kufa bwe mba nina omuntu olutalo ku muntu ndowooza nnyo ku kufa neŋŋamba Lucky Dube yalina ssente yafa sisuubira kufuna ssente nga Lucky Dube ze yalina nze kyekiyinza okuŋŋaana okufa nothing omululu nengukomya neŋŋamba emmere gyenfunye gyendya mpuliriza nnyo ennyimba z'akadonkamu eza Amani Basudde zimbuulirira ntunulira nnyo ku bantu abansinze nga bafudde abansinga ne bwe sitasuubira kutuuka mu bulamu bwabwe bwe baba nga baafa ekintu kakalamu ekyokuba ng'olina
ekitanda eky'emiliyoni 9 tekinduluukanya kifuna ngamba be patient nekyokola ki nekyoyina wabula kuuma kyolina tekikola ki tekikuvaako osobola okugattako ekirala ebyo byokka byembeeramu neŋŋamba binikakkana naye manziruka nnyo emmotoka obulamu ngamba just mistake emwe esobola okukutta gy'olaga ogenda kukendezaako eddakiika 2 tosobola zigumiikiriza tyosobola genda mpola tolimba kakala musina lwaki nkugamba nti ndi mu kkubo nga sinasimbula okitegedde bwe nkugamba sinasimbula ogenda kunkuba ogenda kunyima lenti lwaki nkulimba ebyo bintu byentambuliramu nze sirimba muntu sikola kintu nga mpapa ate sina mululu muntu nemba muwadde sente zange sizimubanja bubi banga talina stalina sijja mutema kati we bulamu bwentambuliramu nganze bini sirulunkana kayimba kaboboni yagamba nti the success man became the more successful the man became the more greedy becomes still omuntu jakuma okuba successful n'omululu omungi kayimba bakayita kabaseke kati nze sisaga kuba na mululu ogwo sirina mululu bwe bintu ebibi ndowoozaako ndowoozaako nnyo n'abantu abandi emabega buli kyenkola kyonna newe mba ntuuse mu mbeera z'okwegatta nga njaga kwegatta ndowooza nnyo ku bantu abandi emabega nga bwe nkwegattako nonsiga obulwadde leka nvaako okitegedde nti singa mbeera ku kitanda kuno ani ayinza okunnyamba kubanga nze siinayo gamba n'ogu mu bulamu okitegere nze siinayo gamba n'ogu kakalamu osobola okuba mu bulamu bwo ng'olina baganda bo bataata bato tutudde oyetaaga okuyambayo miliyoni 3 nze mu bulamu bwange sina muganda wange ayinza kumpola miliyoni 2 ne bwe mba ndwadde ekibumba nga ndi mulago baga miliyoni 8 nina kutunda bye nnina okitegedde teriyo muganda wange ayinza kuweza miliyoni 8 ku akawunti simuyina nze obugagga bwa tatange bwakoma ku ye era bwafiira ku ye okitegedde kati nze nina okufuukula nga ntandika obwakabaka obupya the new kingdom empire okutula bondage eyo ekyajja kyesibye eki tewali kyesiba ebyo ndowooza yabannaddiini kutula enjegere nedda tokutulanga tosazanga mu ndagano gy'otamanyi nze ngamba nnyo abantu abalokole n'abasamize kutula endagano nzisazaamu eza bajjajjawo ogimanyi jjajjawo baba yakwandika endagano ne katonda n'agamba gwe ne muzeeyi Magala engeri gye mukkiririzaamu ebintu byammwe nze byakkiriza si benzikiriza saabyagala era saagala nyo tubigende nabo kakalamu nze muzeeyi Magala byakkiriza si byagala kati kyetugenda nze omuntu omunaddiini n'omusamize kyetugenda okukola bulirako omuntu nsaba onzirize kyetugenda okukola tuleke ebyenzikiriziganya tubireke kale okay kivuddeko kati mbadde nkugamba nti waliwo baddugondese noga nti chain nze sikutula chain ze kitaazinga nze I start era sikkirizigana na muntu abeera ku speech ng'ayogera omuntu yenna abeera ku speech ng'ayogera n'agamba omugezi omu yagamba waliwo abalira ayinga nagamba akatabo kagundi yagamba bwati ekyo sikikkiriza anti nabyo sibibelievinga kati bwe tuva mu speech yonna gw'ogambye eki kyenkutwalako aba ayogera n'agamba nti okusinzira waliwo omugezi omu yayogera kati njagala naŋŋambe Kakalamu wagambye nze nkuliyetinga new generation eyange gyenjagala efaanane lwaki Kakalamu mama wange yatuzaala abaana 8 nina embeera gye nakuliramu gye nayitamu embi obulamu bwange businze kubeera mu mbeera mbi emyaka gyange emingi kakati nga mu baganda bange bonna nga teri muntu asobola kufuna kasente akampe ntandike obulamu
kati nze sinza keera ku makya ngambe nti abaana b'abaganda bange balina kuba nabo mu bulamu bwe nalimu. Buli kyenkola kyonna mbatunuulira naye nti baganda bange 8 batuzaala abalenzi 6 nze ndi wa 6 okitegedde. Kati mubalenzi 6 mu maama bazadde abaana naye baganda bange abasinga batwala abaana ku ssomero kubajja waka ate nga enamba ennyingi eri e Uganda. Omwana amutwala ku ssomero kumujjawa alage nti akola ki asoma. Kati ekyo nino kijjawo aleme kusoma ngali hopeless. Alina okuba ne focus okitegedde. Kati ekyo bwe nkituule waka ne ndowooza nga ninako sente mmeka ku account ninako $3,300 $3,300 abaana ali bwe bawummula ne bagenda ne babeera ne taata waabwe. Taata waabwe awangalira mu kitundu omuli abatamiivu 8 bakeera kuwemula. Baana bajjeeyo funa mukwano gwali mu kibuga babeere naye bagende kan spending ewenti bwe bulamu bwe tutambulamu. Tandikanga generation gy'oyagala teri muntu agenda kutandikira generation. Tofa ku nkadde yakuyisa etya oyagala ki kakalamu oyagala ki ani akirina kakalamu nze otunulira bola babosobola okulabirako obatwale ko kyolabe ki nja kufukamira ku kakalamu kunaaza ebigere ng'olina kyenjagala kyokka te kakalamu toyinza kumumalamu maanyi billa teri muntu asobola kungamba bintu tosobola kuba kino kubanga naakirina siyakimuwa. Kyo kikulu eyo bayita mindset. Mindset kyogituma kyetwayogedde wali nti kyogituma kyekola nti obeera waneeno noga nti nze abantu baddayo Uganda bagamba teri kate n'owulira story ey'omwana akugamba nti nze gwe tubadde twogerako twajja naye kituufu omusajja kyagambye nze eyange ndipangisa naye waaba yagigula owa credit ye okitegeera. So gye boogerako British Columbia ate kapasite gye yaliko n'embeera gye yalabikiramu wandiraze nti yandibadde nga osigaalowo zino okitegedde kyogedde mbumbu nti muvodde kituufu kyo kiri nti newuwulidde lwaki njogera bwe tubadde mbi bagambanga nti kinnumya nnyo butayogerako naye bana naye ye muntu gwe nalabanga nga buli kimu kyatuuseeko just a surprise nga olaba otuuse wano era ndowooza namusanga wano president oyajja wano aseka nimugawo gwejja kumala era nze kigambo buli omusanga ojja kumala nange wange mbajja mmalako malako ndagawa kumalako oba bumanyizeeko olusozi nganda buli lunaku olusozi luba lupya ate nga luwanvu gyokoma ogenda waggulu gyokoma naye atulisi olinaku ebirala byobunguse noga atulisi kyegambe ekiro ekyokucelebratinga nekaba katono ka step katono kikuyambako nnyo okumanya gyolaga okategedde. So that's it. Congratulations zimwe namwenna naddala abaana betwajja nabo nabatajja kubanga kakalamu olaba abatusookawo bagamba anti waliwo omuntu akajja temulina kyemwalabye nze ntandikidde ku generation yaffe kakalamu ze mwana alina kyakola. Nina omuntu gwe nasanga wano nga mazewo emyaka 6 oba 7 ng'essawa zino ali mu kutandika kusoma kati kyenkugamba n'alabukanaga wanakola era okitegedde kangende nsome guno omulimu naye nga time eri yonna yagikola ki yagirina. Kati abo bannaffe sijja kubanenya sijja kuboogerera ki nze ntambula ne generation yeno nze ntambula n'abo betwajje nabo 22 23 abo bendiko abalala bano abasookawo bo bajja kugamba mwakajja naye tulina kyetukyusiza wano abapya tebalina nga ffe ngamba generation eno 22 mpaka kati kale kuba kati wali ogendako ku Bulaaya nze sitambulangako nsi yonna naye okusinza bwe twabeeranga e Uganda nga n'omuntu ali Bulaaya essaawa zino generation wejja ku Bulaaya ate gifudde nti eri kawempe. By the way ekyo nakyo kikulu ekyo kituufu nnyo kyenkuga ekyo nga bw'okyogedde kituufu nti waliwo abantu kyembadde nga nti waliwo omusajja gwe nalabye agamba waliwo movement etambula ebaffe ebya
okategedde ate oluusi wenda ebintu ng'ebyo ntukesa ningamba naye obano shoge twakola yakiva Bulaaya ate ine kyeyakola ina impact oba ekintu kyeyaleeta nti abantu yadde yali ayinamu information nyingi naye abantu bafuna entitlement etula wansi n'agamba eno teri makulu abakazi babonyabonya naye nga bambi ate ffe gundi yaffe si bwetyo bwe yakola ki bwe yali ndaba yalina be yayamba naye ate yina ne impact gye yaleeta nti abantu baali basirikira ebintu byabwe ng'abantu basirika ng'abantu balina ekitiibwa kyabwe kye beewa n'essaawa zino n'abeeno bennyini nabo bennyini bakera ku makya ne beemalamu enda ku example bwe twabeeranga ebiseera ebyo bwe baatuvumira nga balinga abalina syndicate gye baali bazannya babakomyawo basula mu kyaki basula bwe bati everyday nga waliwo abantu aboogera ebintu ebityo naye ng'abantu abawa information bawana banafuya baani bantu abali mu bo bali ne bafuna entitlement erowooza nti no teri makulu okategedde kati saawa zino basirika kitegeezera bano babaga nti bali be muliko balalamu nti ate ebintu baabifuna bye mwalimu balangira kati nga tebakyabyogera okitegeera yalinga siriketi gwe omundi yagamba ani ono liriwani neggwanga libeeramu abantu bafeeri ono gye basinga ku Bulaaya amawanga gali asatu abantu babiri bonna tebali achievement Netherland Sudan then Netherland Edmisaya wali bafeeri ndisiraba abantu bali successful bavaayo Netherland ne Sudan sente zaabwe bali yaabo I can't I don't care but siraba bana Uganda bali achievement ogati oyo mwegomba mwana wange Singapore nabanga oyo sibalina Netherland ne Sudan kati Edmisaya yagamba kaye tajafuna papula guntajafuna papula kati edda nawuli yange ebintu ebyo binyiiza but natuuka ekiseera nga binsanyusa how anga akugamba tabeeranga wano etteeka erikola mu America siri erikola e UK kyokka bonna bazungu bulinaku babeera bakugamba America basayini nina story gye nakola ku speaker Amonge nenfuna essimu enkubira olowooza oli wala nnyo ensi zino zikolagana tusooka okugana ne gavumenti yeeyo neekuzza n'ofuna kusiba omanyi bigambo namugamba oli idiot yali Uganda nemugamba yo oli idiot zino ensi zikolagana yogera ne gavumenti yo bakolagana n'ensi batuwe visa free kyekiraga nti mukolagana kati nemugamba ekikola ekyo si kyekikolawo no kati omuntu buli wakwogerako omanyi obulamu bwaffe bwa mitendera kakalaamu tulina omutendera gw'ensi yonna tulina ogw'ensi mwoli tulina ogwa province mwoli tulina ekyalo kuwoli tulina ogw'enju kibuga tulina ogw'enju mwoli tulina ogwo negutuka tulina ogwa family mwoli tulina community ne tulina n'ogw'obulamu bwo nga tugaa nti international human rights waliwo etteeka ly'ensi yonna ery'eddembe ly'obuntu okitegedde waliwo n'etteeka ery'eddembe ly'obuntu eddembe lyo waliwo n'eddembe ly'ensi waliwo n'eddembe lya province n'ery'enjuuyo nogaa nti nze mu nyumba yange kati nze ennyumba yange sifumba mukene nambizi nze byo sibirya kati enjuuyo kati era bwe nkasanga okasiise sikuyombesa ndi wuwo naye bw'okansabira ewange sikakuwa kamukene ekinyeebwa n'embiziyo kati nze naye yannemufumba bwe nkasanga ewuwo bwe mba mpulira neenyinyadde nkugamba nzize ndidde nenfunawo akacyayi okitegedde nzenywako akacyayi kati ate ago mateeka ago kati obulamu tubutambuza etteeka lyo ligamba kyebayita omuntu laga nti yali principles zo zigamba ki okitegedde omuntu kyayogera si kyoyina oba ate kyoyina oba tokimulaga kakala mu kyoyagala tokindaga kubanga sirina kingenda kukola contribution mu bulamu bwo
kakala musoko nganti ngera kwa successful ne sigwa ngeno kunfula okitegedde ate sindaga kakalamu yange nja kuba successful nebake nina kukola ki kuchapa olina okupambana okubeera ekyo kati nga noono omuwala yadde namugambanga naye era mupambanyi kugamba akola emirimu esatu kubanze namulabirawo nina kati gwe so mwenna abali ku Bulaaya n'abavuddeko n'abali e Uganda abaagala okujja n'abali e Uganda ababulemwa Bulaaya kati anyway mbadde nda Kampala nga bwekulema nodda mu kyalo oba n'ekyalo bwekikulema nodde mu Kampala ensi bwe mbadde nali ngamba abantu wano ku Kaize nga zeeyo Uganda abantu abasinga bakukubira wano nagamba Mukaize yazzeeyo kwanza butomulaba gyali kyogamba agenda kudda kuza agenda kudda atya nkoze nga bwe yagenze okitegeera kino ngenda kikubuulira ngenda kulaga nti ebiseera ebisinga Katonda ayina engeri gy'ateekateeka obulamu bwe bugenda obbeera of course nze nange mwennyini nali simanyi nti Kaize ayinza okufuna empapula ez'Amerika mu myaka ebiri kuba kati yeweegi myaka esatu naye akagiweza naddayo nze ebiseera ebisinga natuukako ne tayo ne mugamba naye tolinange ekijjo oyinza kusala nojja era bangambye Kaize aze city oba omumanyi kyakisoose okujja kakalamu yamugambye the city ojje nedda nze obwongo bonna bandaze nti wamugambye Kaize jangu Canada nina omwana eyankubira nangamba nze eri biganye njagala kusala neddira Canada nemukubira essimu olunaku nali mpotose nnyo naye nekyali wange lwakyabonabonera yamala emyaka 10 ngatataba kumala ebeetaano nekata nategera kikiddako asooka osale ekiba kibe naye bambi alina engeri gyakontrolingamu naye situation ze cause ebiseera ebisinga omuntu ayinza okukuleetako nnyo akasigiri ate nakukyamya bukyali understand nti ogenda owulira nga gamba nti kino kikutuse kino kiri bwekiti kino kiri bwekiti notuuka time naye nogamba nobeera confused naye nogamba lwaki nze naye okusigala nga okyali strong nogamba yinda kuyimirirawo yadde olwange tetunaba tutuuka you can imagine gwe nali nsuubira nti agenda kusembayo aliwa Uganda era omuntu akubira ate gwe tonnaddayo yes era sisobola nakuddayo sisobola ate ye gyali nze sisobola ate nga mukutuuka wano before wayosoba omuganoga toyinza kuyiya nojja eno kiggwa naye gye kiggwa gwe gyoli eno gyali site balimpuliranga bulizi mu nsi ezeetoolodde so yomukulu yasobola kugati yatuuka yali ali organic omuntu akukubira essimu nakugamba atudda nti agamba kale kankubira wali wankubiddeko wano katono mengo okimanyi teri amukubidde awulira omutima gwe gutuuse gujjudde akasajja ebintu birimu ebiti buli omu alina Katonda amuteekerateekera olugendo vuga lugendo stay your lane ebyo byebakugamba nze nange mwenyini nalisikiriza nti asolo zijjayo mu bbanga eryo kuba bangi tubalabyeko gye bali tekibatwalidde ebbanga eryo gwe olugendo olwo nogazi kanve wano mukase nze Kaize nabeera kutambulanga naye tugendako twali Hoima twali tugenze ziika ne bakamiliyoni eyo Hoima nensanga ababoda nga bayimba Kaize Hoima ne tugende South Africa ne tugende Dubai tagera na UK naye ngoma emikwano okimanyi tolina mikwano gyanyi kuvuddeko tolinga ffe era nehenza twogera bulungi ali atya gyali talina tabu mwakola mutya gyali bulungi nenga togendanga mulabako oba yo okujja njagenda mukimanejinga mutya nja kuyitayo lumu ngamba mukimanejinga mutya ekyaki eza mukwano gwange gwe wali mutegeera obwongo bwawe mukitegeera mu mutwe ntiki kuva Uganda ngolowooza nti twali tweyagala naye nze naye tekyali kituufu mukwano gwange naye temwejjaamu nina abantu mukwano gyange babiri Kaize Kaize mukwano gwe by the way kati nabasigaza babiri era abo betuvuga n'owulira nomugaa kino kiriwo ekitine nakubulya nemwekubiriza nange namikwano gyange
Mikono yange gyonna gye najja najjo sigitanga. Kirungi kikuume. Kubanga be basobola tetuganye bayinza okubeera evil sometime naye wabeerawo gw'olabanga at least ye w'omubuulira ekyama kye tajja kunyiiga tajja kukola ntondo gw'oba olina osemeza. Otherwise bw'onaabeera n'omuntu nga omubuulirayo ku kintu akuwoza kati kankubire nina wano ekinkutte omanya anoomi kituufu kategedde nguzeeyo kapoloti aga kale kati nina kankubireko katono oyo omanya anoomi omanya alina kafulufiga ku mutima naye buli wawulira omuntu akugamba ekintu naye okimanyi nti oli munafu nnyo mutima gwo munafu w'amangu ebigambo byavanga esiiti nga nze nseka naye nga ndaba mwe muli saadi nnyo lwaki onanyo kati eno ensi oba waakajja weetaaga n'osooka obeera strong okustandinga naddala ng'olina akasente akaali kavaayo nga kakumukeeka nti waliwo abasobola okwogera naye ali nkikulazeeko kimu nteera nnyo kiragako abantu ab'enjawulo naye kati gwe October 2022 milioni 10 na mekezo 13 from YouTube okiraba kati bw'ojja wano omuntu n'asinzira eyo n'alyoka ayogera ebintu ebiyitirivu alyoka akugamba mwava wano eno omululu gwe gwabatwala nawe mubutufu notandika olabanga notandika kitulamu noyane gwandiba mululu kuba omuntu ova otya ku kino wa milioni 13 zedola 15,000 ate nga 15,000 omwezi wano ojja kukola 3 kati jukya tekuliko za bulango ezeri tugaseeko bulango jasimayi babiba baani kati omuntu wakikugamba ng'oli mukatandako obulamu bw'otuukiramu wano nga wakajja olabira ddala nga watomera bwali mululu yensonga lwaki ekugamba sadinensi yabeerawo Zubeida namugamba twatogera ne Zubeida ne mugana ne Zubeida mutulowoozesa bubi nti twatomera nanga bini beere eyo bambi beere eyo kankana obwongo bwo bulina okukola bwe buti gundi bini nti olina okulwana ennyo kyewali okola e Uganda okola ekintu kyogamba nti newe nandibadde Uganda sandi kikoze kituufu kati nze sisobola kubeera nembeera compatible nga sente ezo nga bwozirabye nga zenkola wano oba kale nezeyongeramuko katono nembeera compatible nemanya nti lwaki najja wabula nina okubeera nga at least ntunula bwe tiningamba naye mu butuufu newe nandibadde kiwano sandi zituuseeko zino awo wempulira muli eri nga tegwali mululu so yenza lwaki walabanga byatwalanga tulisadinga bingi koze nze nazirabanga zikkirira bweziti ate kaye n'abasinga okuba strong kaye yali strong awana yadotuganga nanafuwa n'omugabo uwezaako ki onafuwa kubanga neze nga sinafuwa byalinga gutibakukuba bino byalinga syndicate byalinga syndicate bano waliwo wana abantu nti waliwo newetuukitsira bino byotalabika bulabisi era obalowooza lwaki talabika tekabanga tugaggawalako nga tetumanyi kati bwolabika ate talina kyali kati kwegamba nobeera ng'oli that kind of life anyway nga 15 January kagenda beera kalulu ntwalaako mu kifaananyi singa obadde Uganda nga ogenda kuba kalulu nga gyoli kiki kyewandibadde okola ku makyoko n'olunaku lwewandibadde oyagala luzibe lutya nga 15 January nandikedde ntwala mutabani wange mu kyalo nga 13 omuddusa ekibuga nenja nenkwata ebintu mu nnyumba nembijjamu ebibyo nembitwala mu kyalo nensigazaamu ebitonotono nga 13 nga sina mukazi nenkwata sente nenzijja ku mobile money nenkwata sente nenzijja mu banka nenzigulamu $1 nenziteeka mu safe bwemba nina piki nenjikanika kumakya nengenda nenonda ogendera ku piki yo piki yange nengenda nenonda nenjipakinga somewhere mu garage
nembawo 2,000 bena solo jibanja ne bajingira mu kitabo nga nenonda nga nina baga ku mugongo mulimu amazzi ne biscuit ne malonda dentula wali ebbali balondera nosigala waawo mita za 2 ze boogera nyinza n'otabi ku kizimbe ekiriranyawo ku restaurant wentuula netulinda kubanga jukira obululu bugenda kujja leeti we Kampala jukira nze ndi Kampala Kampala bugenda tuka saa 8 nga abantu bali awo then mbumala okutunda saa 8 abantu obudde bw'okulonda buggweyo nga abantu bannaba kuggwayo okitegedde game ogitegedde bajja 8 bamala 12 nga tebana kuggwayo bulungi batalonze bane budde buweddeyo kati awo mbeera awo ninde ekiddako balangirire nawe ngwata video oteekayo ku mitimba internet eriiko nga ndi ku VPN maaso oduteekawo nga nteekawo basadde sobodde nga nkwata nga wenkubira ku bantu abali waawo wemuli gye tuli naffe gye tuli kikutte nga tulinda kulonda bekuggwa ne balangirira kubanga gwe ndoza ino kubanga yasinza mu kitundu nga tulaba ekiddako olwo babutwalawa ugoberera olugendo jjayo pichiyo gye wagitadde ngenda no gye babutwala nga tubeera bwerwera kubanga munda abayo omuli aliyo wano yambadde otya mpale yange nengatte malikupu gisibye bulungi obuguwa esobola okuwunya tefulumya kawoowu ne jaketi yange bwentyo nga siinako uniform ya kibiina gye nyambadde yadde Uganda flag bamunsawo kati Uganda flag njigirayo wali gye batuta akalulu nga bamaze okalangirira wali gye batuta akalulu ng'ovudda wano ku polling station eri gye bakatwala awo wenjigirayo nga ndi bweru ne piki yo weri awo anti tutino zitokosa olosama meka oyagala zirimo 2 ezekiro olweka simanyi gye mbeera awo wonna ebintu wabijjemu wagaddewo toyinawo sijjukira nayo ewaka sikolaki sijjukirayo nenjija nembeeraawo paka gye kinaggwera bwefunayo abalina endowooza ng'eyange ye famire gyenfunye kusaawe oyinamu amazzi ninamu biskuiti ng'oyinamu ki ninamu kawunga ngolo kalamu fe tubaweereza ku message bino nno byatabusidde kalamu yaliwa ali mbuliri kalamu ali mbuliri seetantala motoka yingizza dda naye nkiweerabidde nti abantu baba badduka bagwa mu bikomera polisi gye kubattiya gaasi soka gyawo wonna balangiridde nti wategedde owamwe yakoze eti yawangudde nga tutandikirawo Kampala sure juke bajja banjo kati akasembeyo kali kyamboko ovaawo era eri babagalayo ekyamboko njayimirira ku mapeera kubanga bembeera ku mapeera ndi sure nti waliwo ali ku Jinja Road erugogo kyemmanyi waliwo ali enakawa owenakawa yampa information ate ali eri nga bwe ndaba ne ku TV wane TV zigenda vaako oli gwana ku mutimba oguba gukyasobola okusema jukira kati zalondere kawempe ku St Francis wano ku ekyamambule St Francis ekyamambule awo wenondera kati mba nondera awo kitegeeza waliwo ere eyaze alondere wakise yakagoberedde tusanganiza ku mabirizi kugundi kuwa mapeera awo tujaganya boda bwe ziyitamu ambulere eri waggulu yaki waliwo enkuba fulaga naguzeyo ka fulaga kanka Uganda Cranes aka Uganda nengula na aka UN ntamana Uganda flaga 2 Uganda ne UN biscuit wali n'amazi mu Uganda kumanyi wosula ne baking powder kyolina pichi lwego yambadde biscuit n'amazi simanyi bani n'abenganda abenganda bange bano betufananye endowooza kusaawe abali mu kutali kubanga yayinza okunsitula nga bankubye kanista ku kugulu
amanye gayitamu ne mamba naye awo ndi mugumu kuba nkimanye mamba ekuba kilomita nga 4 ani gwayinza okuba ekikompola akwire basirikale banne kyoga wano webera bayisa mu pisenete basobola tasobola emundu okuba ennyonyi osojja okuyisa omuntu abagiyisaamu bwanji wanika bwati bwabanga api maaso eyo gundi method ya security ey'okutiisa omuntu wala kati ng'ebigenda mu maaso mu Uganda ebyo bakwata bana banuupu Museveni tabakwata nti abatya abakwata Edi Mutu ajjenga awenyera mama Edi Mutu ba mukazi wajjenga akaaba kati bwakaaba gwe mukazi wo kakalamu agambe olaba kati musajja atuuya awenyera kati ondekere wana abaana kati ondekere wana abaana kati yo method ebemaze okunafuya ontegedde gwe webuuze Jamiru mukulu lwaki tawenyera ngate yakwatanga ne mundu nga muyekera direct ne lwaki Edi Mutu yaba akola ki awenyera bamukuba omuntu usako bakuteekemu akaki akateeka tesobola kutosha kukera ku makya ng'oyina emmamba ekuba ennyonyi oyina kati omusirikale akutte wakadaala emundu ojja ikasiki yakusooka kusimba olaba ina n'obudaala yakusiima ne webaka bwoti nogenda toyinza jjo kubanga ogikutte bwoti ezitowa ejja kusuula kati oyinza gisasira mu bantu ng'ogikutte oti olina omwala ogisimba weetegeke kati nze agenda okwekala okulaga otali mumativu bwange nga nkutte fulaga ogenda gintunuzaamu nga neeri wali abasirikale abavaayo bakube nabo oyinza okunkuba mota ogimanyi ekikompola kino ekiringa empumumpu osobola kinkuba ekyo kisitula motoka tanka n'ogikuba tanka esituke mu bbanga beetegekera ekinaddirira ogikuba bwala ate kati kankulage olaba ennyonyi eyo emundu eri ku nnyonyi emundu eri ku motoka tekuba wansi ekuba direct era ekyuka tewunzika ebeera bweti osegede oba bweti ebeninga bweti osegede kati bobeera oli ku mabirizi oba ku mapeera ekuba omuntu ali ku watoto ntegedde kakati bwe mandi oli ku mapeera nga ndi ku mabirizi toyinza ginkuba oyinza okukubiramu banno ekyo kyekiŋŋumya era n'amasasi gonna agasigaza gatta abantu gava mu AK47 nno okuwulirizanga nno sebakola mu security nkuwadde ssebo nnyonnyole olinga era agikutte nedda method bwe tujja muno tusoma ebyo nabyo ngenda bikugobya nga bwe nakugobeza ebyakatonda ati kakalamu tujja n'osaakinga ebintu olunaku tukyalutwala olwo tuli mu ssaawa mmeka awo tuli mu ssaawa 3-4 ez'ekiro okyali ku luguudo tewebaka ate nimanye wange anti kati abantu abatuguddeko obugwe tulinga ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa Januari omwaka 2026 omukulu mubuuzizza olunaku lw'esinga lumusanga ali awo kiki kyeyandibadde akola se batuyisaamu kati tutuuse mu ssaawa 4 ez'ekiro bali mu kulangirira kakati obuzibu bwe bugenda okuva byabakama alangiridde gwe sironze awo tebannabaawo ssaawa eyo ati balangirira kiro waliwo ennaku obwa pulezidenti kati ogamba akalulu bakabba kiro anti olunaku olusooka basooka ne bamuwaamu okuwa tebakuwa waazi omuntu anaalidinga omuntu nga olaba ekituufu kiri bwe kiti Kyagulanyi nga tebagenda mulangirira tebamuwa waazi nti abadde alidinzeemukko bwebanaba waazi Kyagulanyi bagera teekawo essanyu mu bantu omuntu agaana okwebaka kati bagamba tujjewo hope eyo omuntu agambe kasajja era katubbye lwaki kekaleebya tebakukkiriza eyo method nfu bakugamba tomuwaamu waazi wadde okulidingayo ebitundu 10 kati tugenda zigenze mu 5 za kiro tugenda tugunuukiriza busaawa mmeka mukaaga oli ku piki yo bwovugamu bwebagobawo mu Kampala bwovugamu bwoddeno ng'ewandegeya nabo osanga baabaawo bwogendako kaleerwe katalaawo waliwo abatunda ennyaanya mutudde awo mwe baga mugende eka mugende muganze nkolera wano
nkolera wano tugenda kukola kino mugende kasina wakanze tusula wano mu katale muguddemu awo baweebasiwe bakaawo enkyabukedde kinde kumacha ngayo wabadde okasuubira sibwe kali kati mba nina okunoonya zo 16 mba nina okunoonya TV UBC ngende nangirire gwe nataddeko nange tugenda kukoma wano olunaku olwaleero ozo omuntu alaga obutali majivu aba alagawo sebo linda kankubuuze kakalamu abantu bana biseyo bakyasobola okugiraba eyo kweri eyo UBC gerangiridde basobola okutegeera amawulire gasobola otambula embajja kanti yejjo baako maiza UBC olusinze tomanyi yetavaako zeeda byaddala eyinza n'okukubika nomale anti yetavaako yeba option esigaddewo TV ziba zijjeeko si stream live kati ono yasigadde ngo option okulabwa oba oyagala enkeera weetaliraawo Parliament Street omuntu akudde benderooza aba alagawa National Theatre awo weetala kati omuntu avudde Kawempe wa Kiso Luweero aba alagawo olowooza agenda bifeebi agenda ku UBC na Kasero UBC entabiro ya buli kimu kasawo yimeya ku mizindalo gya sigenda gera Kyambogo byawo kamatajja sura ya javaayo tubagaliza okulonda okulungi bannange mwaka 2000 teri kulonda kulungi tubagaliza ensi yaffe Uganda nina ekintu kyendaba Robert Kyagulanyi Center mukyakola wano mu Uganda ky'okubeera nga kati nga olaba wano wetubeera nga tutambula nosanga flaga za Canada simanya America nga bazifulumiza bati mayongo nziraba kati ziri bweziti akanyegenyege kajji kinyegenyege kijja kati ate abana Uganda mbagamba program weddoba enati kukugwa ati wano bamponinga abana Uganda mbagamba omuzungu tagenda kujja kuyamba muzungu wankwe kituufu lwaki omuzungu wankwe Museveni asima amafuta ga Uganda ne Gorodi yatandika mwaka gujja okuvaayo bagasima nze nakola okunoonyeza nze mukulu wange Isima kale Isima uliriza naye omwaka ogujja bagasima omanyi National Park wano tugenda kuzikira ati kyembadde ngamba saga tukimali omanyi National Park gundi Maxon Falls jeziri kyengamba tebaganye nti bagasima mwaka gujja bagenda kusimagana agakanenulwa kati agebisooto kati tugamba officially kati waliolabe omuzungu ataddeko enfumbo ku Gorodi wa Uganda gate muddamu mutuguza mbadde mu mubaba sibula tugende abana Uganda mwerwaneko otherwise nga school fees wabeera leero omwaka ogwaliro nga mutono ate ogujja n'aba mungi bwe muteerwaneko mujja kuwongera kusaba visa okugenda mbawalabu akume The Answer Channel, a solution to every situation.